Musibye mutya? Olunaku luno mulusibye mutya? Mulusibye bulungi anti ensiba mbi edibya mutere. Olunaku luno mulunywezezza ebyo ebibadde mu mmwe mu kubikkulirwa kwammwe mubinywezezza. Olunaku mulusibye ne mulunyweza, musibye mutya mu mmwe? Nze nsibye bulungi, neesibiridde bulungi. Mu mmwe neesibye neesibiridde obungi, mu bungi tindi bumu neekuŋŋaanyiza mu mmwe mwenna ne neesiba mu bungi bwammwe nti tuli bangi mu bumu, neesibiridde bulungi. Mwe musibye bubi musigadde mu mubiri temuzzeeyo, mu bumu bbiri temugizizzaayo mu emu, temuzzeeyo mu bumu kuzigatta. Musibye mutya bassebo ne bannyabo? Mugyebale, Omutonzi yeebale mu bumu obw'omwoyo okutugabirira obulamu na byonna. Yeebazibwe nnyo, yeebazibwe. Nange mwendi mpola mpola, nsiriikirira naye nga mwendi nkola. Omutonzi akyayogera ng'obwedda mu nze, kyemmanyi nti ne mu mmwe nanti ne byokola ng'olowooza nti si bibye. Bibeera bibye naye ekikutta kubimwawulako n'otabikolera mu bubwe. So bw'obikolera mu bubwe awabula, ewabula ajjuzaawo. Nze akyayogera era akyassa mu nze, akyanzisiriza obulamu, akyansinza obukulu era nzisiza obulamu mu nze. Mukyebala abooluganda, mbaagala nnyo. Kyova olaba nga njogera obutakoowa buli lunaku. Nzija nenjogera ne mbabuulira ebyo ebintumiddwa, ebyo bye nnina mu nze. Ntegeerekese. Kale nno nasembayo ndowooza okwogera nammwe. Nayogera nammwe ku nsonga ze nabatuusaako ez'emyoyo, ensonga za wannema, nga tugamba nti emyoyo gikomekkerezeddwa. Tuzze twogera emyoyo nti emyoyo gigenda kukomekkerezebwa, tuddeyo mu bw'omwoyo mwe twaseeseetuka. Obw'omwoyo bubeere obuwanguzi mu nsonga zonna. Era ne tugamba nti bwe tunaddayo mu bw'omwoyo wanaaba wakyaliwo emyoyo, ensi ng'ewakana, ensi ng'erowooza nti tulimba. Naye Omukama wa kisa, bye twayogera bimaze ne biba. Obw'omwoyo ne butandika okweyogerera mu bantu abasinza emyoyo nga bubagamba. Tubadde tukyayogera, wabadde wantawaanyamu katono, nti bwe twayogera ku nsonga z'omwoyo, ensi nga teyagala kuzikkiriza, emyoyo nga tegyagala kukkiriza obumu obw'omwoyo. Twogedde ebbanga ddene ne tuvumwa ne tuvoolwa mu mikutu egy'enjawulo, mu bantu ab'enjawulo, nga twogerera obumu obw'omwoyo. Timuve mu myoyo enjawukana, mugatte emyoyo giddeyo mu bw'omwoyo mwe gyava. Ng'ensi tekitegeera
ne tuwa ebyokulabirako byonna, ne tulaga obubonero bwonna obw'okwegatta, naye ng'abantu bagaanye okuggulira obumu mu bo ne mu bannamu. Naye gye tugenza okufundiikirira nga bye baayitanga obulimba bubaze ebirimba by'ebyengera, era ng'obulimba bufuuse amazima mu bulamu. Abaali basinze emyoyo ne batandika okuga nti abange obumu obwa Katonda era obumu obw'omutonzi, obumu obw'omukama, munnange bugenda kuddayo okwefugira ensi era buzzeeyo okwefugira ensi nti yeefuukidde emyoyo. Bulijjo agissa akasiriso nga girowooza nti tagiraba, nga gimuvvoola nga gimwawukanako, gikola ku lwagyo nga tegimujuliza oyo omu, amakulu nga gyawamba obwa Katonda. Ne giva mu kuwamba obwa Katonda nagyo ne gyewamba. Naye ku nkomerero munnange bagiseeseetudde nga tegimanyi. Ne tugamba nti wannema, obulemu, okulemererwa, enjawukana, okulemala mu mwoyo n'otagondera oyo, nti omwana yannema. Naye omuleka n'atambula kuba ne gy'alaga ggwe oliyo, anti ku ggwe adduse muzadde, ne gy'alaga eriyo muki muzadde oba bazadde mugumu. Empisa z'oyagala wano n'omuzadde omutuufu era z'ayagala, kati kitegeeza nti ne bw'anaava wano n'agenda eri asangayo ggwe mugumu. Kale emyoyo gigenza okukomekkerezebwa nga gwe gyasuula ate gwe gisanga gye giraze, n'agibuuza mwali munzirukako munneewaggulako nga mulowooza muneekwekawa wessiri. Aha, kiri ku nsi ne mu ggulu. Kale nno bwe tutyo, akasolya kaagyo mu bwa wannema ne kamenyebwa, obulemu obwajja ku nsi ne buyimirizibwa. Mwasembayo okuwulira nga tuli ku kitundu kya wannema. Obwo nno obuyinza busajja, naye mubaamu ne nnawannema. Mu nnaku lumu bbiri zaddirira n'omwoyo w'Obwakinene yasobola okuyimirizibwa mu Bukolokkolo era n'attibwa. Kinene n'afuuka ssaddaaka eri ensi, n'asaddaakirwa ensi. Omwoyo ogwo ne guttibwa ne guteebwa, ababadde bagusinza ne baguta. Ababadde bagulumiza ogwo, Obwakinene buba bwakyewaggula. Omwana yannemerera, kinene kyeneena. Obwakinene obwavumaganya obwa Katonda bwonna mu bulamu, anti kinene bufu, ng'abantu bonna baafa mu kutegeera, baava mu kutegeera, baafa mu kutegeera, baava mu bumu, baafa mu bw'omwoyo. Basinza mibiri gyabwe, bubina bwabwe obunene, mannyo gaabwe amalungi, mubiri bubiri, baava mu bumu ne beegezza ne beekuza. Ye mwana eyeekuza, wakula naye tewakuzibwa. Kinene kinene kye bakungiriza ekitalo ekigudde ewa gundi ekyatta eddiiro lyaffe ery'obumu mu bwa ddiiro likuŋŋaanya. Anti omulambo bwe gulemera mu ddiiro, eddiiro liba lifudde, baguteeka mu ddiiro mwe tugukubirako eriiso, naye tuguggyawo ne tuguziika ne tuguta, kubanga omuntu oyo takyali muffe, tumuta. Atwabulidde mu mubiri guno avuddemu, ne tumuta ne tumukolako emikolo mu kumuziika paka lwe tumuzzaayo ateera mu bumu, ne tumweyubulamu oba n'atweyubulamu mu bulamu. Kitalo
kinene, ekinene kigudde ewa gundi afudde. Kinene batenda kye batendereza ekyatta obuddiro bwaffe, eddiiro mwe tuliira mu bwa ddiiro likuŋŋaanya. Jjajjaffe muwanga mmere ewooma mwagabulira abaana be. Eddiiro lya Buganda mu bwannabulagala Kasubi, abafu ne balemera awo be muyita ba Kabaka ne mugamba amasiro. Ne muteekaawo omuziro mu bw'amasiro, ogwo muziro mu masiro, ogwo muziro. Nti entula wano muziro, nti ennyama wano muziro terinnyawo. Abafu tubazira. E Kasubi Nabulagala tebaalirinnyeewo. E Nabulagala jjajjaffe waagabulira emmere, obubya ne buggwawo ne tukooza obulagala ewa ddiiro likuŋŋaanya. Naye mukuba mu ngalo kubanga temumanyi. Obwakabaka bwaffe munnange teri awabula. N'abawabula bafu beereere, abalamu abazzaawo, abalamuzi abazzaawo, ebyamazima tebaliiwo. Obwakabaka bwabula, Obuganda bubbira. Kale nno Kinene tumuta. Nakugamba okutta mulimu okukuta ne bakuvaako. Twamuta mu nnaku ezo era twamutta. Ne tuggyawo omuggo, obuko, omuggo ogubadde gukuba ensi. Anti mubadde mu bafu nga be babakuba bababonyaabonya, kola kino kola kiriko, sente ne zikuggwako. Abulina n'alowooza nti agenda kubeera nabwo paka n'abazzukulu, bukoma ku ye. Kwayinza okugamba nti nze nga bampadde. Nti n'ekifu kiba n'obuyinza naye buggwawo, so n'obulamu buggwawo, naye obulamu mu bulamu tebuggwawo mu bufune mu bulamu, kubanga obulamu mu bulamu bwe bufuga abafu era bwe bufuga n'abalamu. Obirabye. Kale Kinene twasobola okumutta. Nti alivvoola omwoyo talisonyiyibwa. Katonda yennyini yateekawo emyoyo ye yaggyawo. Temutyanga oyo atta omubiri, naye mutyenga oyo atta omwoyo. Omwoyo gwa Kinene gwattibwa, n'ewannema yattibwa. Gwe teweebuuza nti ani oyo atta. Abo abeetoowaza n'abagamba nti mumutte mu linnya lyange Katonda era mu linnya lyange Omutonzi. Kinene n'azingwako, gwe mubadde mutya ennyo. Omwoyo ogwo ne guttibwa. Mwattu ensi n'esigala ng'etambula. N'akutta akasa okusala omusango gwa Kinene. Munnange n'aba mulamu ku lw'Omutonzi. Mutyenga oyo atta omwoyo. Nayogera emabega nti Kristo mu bwa kitaawe, mu bwa nnyina, mu bw'omwana, mu bw'ekitanyi kye aweereddwa obuyinza obugenda okuba ng'asobola n'okutta omwoyo, ng'oluusi takoma ku mubiri kwokka. Naye ye Kristo teyeetaaga nnyo kutta mibiri gyammwe, mugambe nti ayiye omusaayi, naye asobola okuyimiriza omwoyo mu myoyo. Egyo emyoyo egitali bumu gigenda kuyimirizibwa. Kyekiri ku nsi bye tubasomesa mutegeere. Kale nno Kinene yattibwa abooluganda. Ti omulabe, mulindirire ebijja okujja ku nsi. Katonda abikkula nti alina obuyinza bw'aleeta ku nsi. Abwongera abakulembeze baliwo, abo bajjako. Bw'abubajjako bo bagenda wa? Badda waka waabwe kutuula. Katonda eyabaleeta abayita. Bw'abeeyitira n'abatwala bavunaanwani. Ti eyabatonda ndaba y'abakimye. Kale nno nti obwewagguzi, obutateesa, obutassa kimu, obutawa banno katiibwa, okubavvoola ne muteesanga nga ggwe oteeseza ku bibyo, towuliriza bya banno, tossa mu bumu kitiibwa mu bwa banno, ekyo kibi.
tukiibakiiba ne tukireka. Bw'atyo Kinene bwe yayimirira. Oyo ye muka Wannema. Otegedde ekyo nti afuga amagombe, yafuga eggulu, yafuga n'ensi, obumu. Kaakati mmwe emyoyo mugenda kukulembera ani era mugenda kusembera ani? Tezibasanze? Mugenda okugobwa ku ggulu, mu ggulu mugobweyo, mugobwe ku nsi ne mu magombe, kubanga obwomu mu bumu obwa banno tobuwangudde, n'obwomu mu bubwo obw'omu mu ggwe nabwo tobuwangudde, oyawukanye mu ggwe. Kubanga eggulu ery'obumu bw'otaali lituddemu, waalituddemu liriyo, ne weekuyengera eyo mu nnaku yo, ne weekubagiza mu ggulu lyo era mu bumu bwo, naye nalyo toliwangudde. Kati oliwa? Kubanga bagagga kwagalana bwe beegatta ne bagatta obumu bwabwe ne beeyagalira mu bugagga bwabwe, mu bumu bwabwe, ti abo abawangudde obumu beegattira mu bumu. Naye naawe omu oyinza okuwangula n'oba mugagga, n'obeera mu kikomera kyo olya ennyama, otambulatambulako n'oba nga ekibiina kiri obwa Katonda omunene, nti Katonda munene, ekibiina kiri ekinene mu bwa Katonda, tokiriimu, tobuliimu, buli obunene obwa Katonda tobuliimu, naye oyinako ewuwo w'oli ne tukulinda lw'oliwangula obw'omwoyo. Naye buno obunene obw'omwoyo bwe bugerekera n'emisolo, bwe bufuga, mubwegattirako nga mubuwa omusolo, mubwegattirako nga mubuweereza ne mugonda, kuba mwawangula obumu mu mmwe, naye bano baawangula obumu mu bwabwe obw'obumu. Kakati n'eggulu eriryo mu bw'omuggwe bw'oba toliwangudde ogenda kubeerawa? Tulina eggulu ery'obumu ery'okwegatta. Baga nti abo baawangula eggulu ery'obumu mu bumu. Mwami gundi, omukulu w'ekika gundi, omukulu w'ekika gundi, bonna babugiriza obumu. Era obumu obwo bwe butukulembera ne bubaako ab'amasiga ab'emituba paka ku mayumba. Abalala tubeera abaweereza era mu bumu banaffe tufuga amaka gaffe. Ofuga amaka go tofuga kyalo, naye ofuga amaka go. Naye oli afuga amaka ge ekyalo, afuga disitulikiti, afuga Uganda yonna. Olaba obwomu mu bumu ate n'olaba n'obwomu mu omu, obwomu mu bumu, mu bumu obwomu mu omu mu ggwe wabuwangula. Naye obwomu mu omu mu ggwe ne bugondera obumu buli, kubanga obumu buli bungi. Bwe nnaagaana okuwa omusolo bujja ku nsi, babusobola n'okungoba ku nsi, ne mbugondera. Nange ne nfuna omukisa okubeera mu bwo nga bummulisiza. Kuba saawangula obumu buli obukulu mu bukulu, naye nfunye omukisa mbuweereze. Olabye obumu? Kati bw'oba nga n'obwo tobuwangudde toyina ddembe mu ggwe. Kuba bw'obeera n'eddembe mu ggwe oba n'eddembe mu maka go n'abaana bo. Naye gwe toyina ddembe lisaasaana wonna, tosobola na kusomesa, ate tosobola kuwuliriza nnyo, naye osobola okuba n'eddembe eryo ettonotono kubanga ly'ogyamu. Ffe bye twogera bino gy'emirembe gyaffe era kwe kwagala kw'oyo eyatutuma. Kakati munnange, va mu myoyo, nkulaze nti naawe bw'onooba nga teweerimu ogenda kubeerawa. Bagenda okukugoba mu ggulu, bakugobe ku nsi, bakugobe n'emagombe. Kati ogenda kuddawo? Olabye okuyagga n'obeera mu nsi nga myenje eyamaaya, odaagana budaaganyi.
obuwoloma buwolomi, ensekkuyenga. Kubanga nze oyinza okungoba mu ggulu lyo, buli omu ayina eggulu lye, naye wali wangula bw'ongoba mu ggulu lyo ongobye mu liryo nnina eryange. Bwe mwegatta ne mungoba mu bumu nzira mu lyange, kubanga mmanyi we litudde nsobola oddituulamu ku lw'omutonzi wange. Ne nninda lwe tuliddamu okusisinkana mu bumu ne mbuwangula kati bunnemye, nti obukulu bukulemye okuwangula, naye osobola okuddayo ne weekulira ggwe nga ggwe n'otakulira banno kuba tosaanidde. Okategedde ako? Te Bukalamuli alina baali nabo, bw'ayogera ekigambo bakiwulira. Saalanya alina baali nabo, bw'ayogera tuwulira kyagamba. Olabye obumu bwe bwefuga, bwe bwekulembera. Naye ggwe toli mu bumu buno, bw'oyogera ekigambo ani ayogedde? Mumumanyi? Beenoonyeza byabwe. Ebyo bifuga wuwo, tebifuga mu bumu obw'omutonzi omukulu. Olabye? Kakati osobola okungoba mu ggulu nenzira mu lyange, kubanga mmanyi we likola ki. Kati gwali eyo manyi we litudde. Mukulu Nsubuga abasomesa ano buli lunaku, muzuukuse. Bw'oba tosobola kwewanikirayo nga bakuwanikira buwanikizi kasolya naye ate waliwo awanika ate ye ng'ali mu bwannantawanikirwa. Musobola okumanya ebigambo bino? Bwe mba mbitegedde Omukama yeebazibwe. Kale nno abooluganda muve mu myoyo, kyenzize okuggumiza n'obategeeza nti Kinene yattiddwa ku nsi. Mutyengo yatta omwoyo, temutyanga batta mibiri, naye mutyengo yatta omwoyo n'omubiri. Ali ku nsi baginyigira ku lwala ng'ensekere ne gitulika ttu. Oba nti oyo abadde Kinene awolomye ensi, bamunyigidde ku lwala nga nsekere, nga kagina ka nsekere oba kagina ka nvunza, nti omunene waafiira nga tewaba nsiitaano. Bannange, ani yali amanyi? Wannema nti ayimiridde, obwewagguzi buyimiridde. Mukama yeebazibwe. Kati asinza emyoyo oyinza okuyomba, kubanga bambi tokitegeera kyenjogerako. Olaba nga kizibu. Emabega eyo waliwo neyakuba enduulu. Mwami baamuyita Musoke, nga Nsubuga amugamba ti munne ensonga za Kinene zenkolako. Kinene akwatwa, Kinene asibwa, Kinene aggalirwa. Amugamba okwata Kinene wo gabye abasajja babadde wano. Yalowooza nti byayogera asaaga, naye tugenze okumaliriza nga Kinene ng'ekikolo nga bamunyigidde ku lwala. Kati eyagamba Kalanzi, Nsubuga eyagamba Kalanzi yali alimba, ebyo si byakolako. Obumu bwesobola mu bw'omwoyo. Abooluganda, ebigambo ebyo mbibagambye mubitegeera ate mubifunemu emirembe. Awulira nga tobitegeera, jangu onsisinkane mbikutegeeze maaso ku maaso, nkulage ne bwe kikolwa. Kakati bwekinene ng'obutabi ku nduli eri ennene eya Kinene evuddewo. Eno basigula omuti, munnanga amakoola gasigala ganuuna otuzzi otuli mu nduli nga galowooza gakyayina obulamu, naye wagenda okuyita ennaku 2 nga gakaze gawotose. Bwe nkugamba nti ekikolo kyaggiddwawo oba kyakutuddwa, tegeera. Ate bwe gamba nti tutukuza Kinene, gwe mubiri ne tugutukuza era ne tuguyigiriza okwetowaza. Bw'omala okutukula tukuyitako. Tugamba nti oddugala, tugamba mutukuvu, mutuukirivu. Obutali butukuvu obw'okwegulumiza buvuddewo. Oyinza okuntegeera? Gambye jangu onsisinkane nkutegeeze bw'oba totegedde. Kale nno nga nfundikira abooluganda mwenna ku lunaku olw'Essande enkya lwa 6 abaweereza be tutambula nabo, mujje eka
twanjuluze ekiseera ekiddako tubategeeze ebigambo omukulu omutonzi ategeezezza mbayite mbanjulire ensonga ezigenda okuddako nawa wetutuuse mu kitundu kino ekipya wetuli ewasirikirwa ensonga. Tubadde tukaabira kibuuka omumbaale amaanyi gaagwa naye amaanyi gazzeemu okuyimuka n'okugolokoka yaka omwoyo azzeemu okuzuukira n'abuuka n'addayo waggulu okutuwanulira mu bwakiwanuka byawanula bikke ku nsi mu bwamukasa. Twebaza nti kibuuka asobodde okuddamu okubuuka n'omusaayi gwe abaakola ekyo ne beenenya ne bamwenoonyaamu okumuzzaawo ne beenenya. Omusaayi gwe ensi n'etukuzibwa era ekyatukuzibwa. N'omusaayi ne guliyirirwa ne baliwa nabo ne baliwa. Ekyo kye baliye Katonda nga kyasiimye ne kijjawo omusaayi guli ebbanja ne liggwa. Mujje tuzimbe obwakibuuka obupya, mujje tuzimbe obw'omwoyo obupya, mujje tubanjulire ensonga ku lunaku olw'Essande mukeereko abanaasobola okujja. 5:06 tutandike olukiiko kubanga lunene. Ate si 9 tulumale oba 9:15 tulye emmere yaffe. Twabuke mu 10:11. Ntegeerekese. Mwebale nnyo abantegedde, mwebalire ddala, musiibe bulungi. Mpozzi ebigambo byonna mubyegendereze. Katonda agenda kuswaza ensi ku nkomerero nga Sitaani mwe baakisa ettaano nga ye. Naye baamuvuma nnyo bannammwe ab'amadiini n'abalala sitaani ng'ate kye babasuuza Katonda mwe yeekisizza ekisiraani. Bw'ozuula ekyekisa mu kisiraani ozuula eyeekisa omukisa gwo. Mutegeere, mujje bibannyonnyole byonna. Kitabo kinene mugenda kuwulira ebigambo bye mutawulirangako. Mugenda kulaba ani yamaamira ensi eno. Byonna ku Ssande. Kinene ye muka Wannema. Kinene aba mukazi bwe bw'omubiri obwewaggudde. Wannema aba musajja bwe bw'omwoyo obwewaggudde mu bumu ne bweremererwa. Kinene ojjaga nti ate tumulaba nga ye kabaka anti ye yeebakwamu. Kinene tumulaba ng'ate jjajja Kinene nga musajja, ate nnyoko mu bwamaama wo taba na kkojja. Ti ate Wannema ffe tulaba n'omukazi omulema nti ate kitaawo taba na ssenga. Ntegeerekese. Kinene ye muka Wannema. Kale nno Wannema ne mukazi we munnange baayimiriziddwa. Tukyayigga emyoyo tukyayigga emyoyo. Waliwo ogukyekweka nagwe tujja kugufuneera. Gyonna gigenda kuttibwa era gyonna gijja kusaddaakirwa ensi. Ensi egirye bunyama egigabane nga bwe gibadde gyagabana ensi okugitulugunya. Nammwe bagenda bagabana. Ababi mwegendereze.
bakole ebyo byoyagala bakole, byotayagala bakole lwaki obikola? Alissa munne ekitala alifa kitala. Ebyo bigambo bya mutonzi. Naye ye omutonzi eyassa ekitala ku lulwe aba ye, naye eyassa ekitala mu butali bubwe taba ye, alissibwa. Naye kiki? Kale nno bw'alyetonda n'amenyeka, ye Katonda aliteekawo ssaddaaka ey'obutukuvu ku lw'omwoyo gw'oyo gwe yakola obubi nagwo okuba omumativu. Ti Katonda oba ataddewo ssaddaaka ey'obutukuvu ng'ate kwe kwagala kwa Katonda kwe kwagala kwange, ekyo nange kyensazeewo mu bumu obw'omutonzi. Bw'atyo wannema yattirwa. Naye mwenna abatuula mu mikolo nga mulaba bye tukola nga tuli nammwe, mubeere abeegendereza. Lowooza ku musaayi gwange gwe wayiwa ku luli, nga nkomyewo okwogera ebigambo bino ku lwa kitange eyantuma, ku lwa maama wange eyantuma, ku lw'obumu obw'omwana obwantuma, ku lw'obumu obw'omwoyo. Lowooza ku musaayi gwange luli ng'onkolako obulumbaganyi n'ettima, ogereegeranye nti bwe kiba kinyonyi nga kyekyeyimiridde, ng'obwennyonyi bwe bweyimiridde, omusaayi gwe wayiwa ogwange. Ddala nzitowa musaayi gwa nkoko, naye nze ŋŋambye nti bw'oba wantemula, kinene nga wantemula, gwe mubiri eyeegulumiza, mwe bantu mmwe abeegulumiza ne mutta bannammwe, ku luli, ku Yesu oli, ku ssuubi liri eyatusuubizibwa ne bamutuwa ne tumutta, mu kasooli eyatemulwa. Ku luno bw'akomawo musaayi gwe bwe kuba nga muyina gusasula, olowooza mwali gusasudde ki? Ne muwoza enseegula mirambo. Ti nammwe bayiwe ogwammwe, oli ekiruyi kimuggwe ku mutima gwe. Naye ekisa ne kibaawo. Omwana ow'entunnunsi mu bw'ennyonyi mirembe ne yeeyimirira n'aga nti ku luno temusala muntu. Ekinyonyi mu bw'ennyonyi, mu bw'enkoko obwa kkojja ke bweyimirire. Abaana, Katonda n'abawa ssaddaaka ey'obutukuvu. Akabonero k'omusaayi katuukirire nga ku luli bwe kaali. Omuwendo n'atakozesa gugwo muntu gwe eyali mu nkwe zino, oba bantu mmwe abaali mu nkwe zino. Obulamu mmwe temulabye bwe busanyusa, temubwagadde? Singa babusaddaase nga bwe mwasaddaaka oli omwana we, mwaliwulidde mutya? Nga ye yabawa ssaddaaka ey'omwana ey'obutukuvu mu zzaaliro, omwana ow'emabega. Oyo n'atabamala ne mudda ne ku mwana we ow'obulamu ng'abawadde omwana ow'entunnunsi, ow'oku kitooke kitanyi. Kitanyi ne mutakoma ku oyo n'omwana we ow'obulamu ne mumutta, nga mwakola bubi. N'abalekera ssaddaaka eya 25 z'ennaku ezetubala abakazi okulwala okugenda mu mwezi, erumirize ng'omusaayi guli obutavaayo kubalulumira nti abange nange ngenda kubalya buli 25 ne basala ng'omukazi yalwala mu bw'omuzimu, mu bw'omwezi, gwe tugamba nti akoonye akagere alwadde omwezi, nga yatuukiriza obulombolombo okulambulula nga ye bwe yagamba.
eyo ne tugivaako ne tutta. Kale nno Obwakinene obw'okwewaggula Katonda b'amawale mukikomye era tukikomye. Tugondere Katonda, twebaza Katonda olw'ekisa ekiriwo okunaaza omusaayi gwa Kristo, okunaaza omusaayi gwa Kabaka Mukasabulamu ogwayiika ku lwaffe, naye omusaayi ogwo ne guzuukira ne gutusaasira, ne wabaawo omusaayi ogw'ekisonyiwo. Mu bubwo obw'omwoyo obutunnyonnyola bwonna mu bw'ennyonyi obw'Omukama mu 5 ne buteekawo ekisa. Twebaliza ddala Omutonzi. Ebitambula ku nsi bingi ate nga bikulu, biri mu kubikkulwa. Omusango gwa Yesu era omusaayi gwa Kristo omubereberye ne ku makomekkereza, kubanga bwe gwatambula mu nsi gulina bye gwali guvunaana abaagutandika, nti entandikwa y'enkomerero. Gye gwatandikira era gye gukomekkerezeddwa nti nze entandikwa, nze enkomerero. Mu nnyumba mwe gwatandikira era mwe gukoze eki? Eyatonda ate yatta kye yatonda. Ne yeevunaanyizibwako okukizzaawo, n'avunaanwa azzeewo bye yayonoona. Bimaze okuddawo n'okuyimirirawo. Abasinze emyoyo musinze nga mumanyi, mugulumize nga mumanyi, naye tusinza bumu, tugulumiza bumu obw'omwoyo. Abooluganda muve mu myoyo, mugenda kuzikirira, naye n'ekkubo ly'okuzikirira lyammwe. Temuddanga emagombe ne mukaaba, kubanga n'emagombe bagenda bafugirayo. Omwoyo ow'obumu okategedde ako?